Mu episode eyise twali ku nsonga y'abakazi ne tubategeeza obusukkulumu n'obugazi n'amaanyi g'omukazi mu nsi, ne tubalaga lwaki ensi efa era ne tubategeeza nti ensi efa maama. Ekigambo maama kigambo kya nkizo, so waliwo ensonga lwaki omwana mu nsi bw'aba atandika okwogera ekigambo kyasookerako kiba kya taata, naye ebigambo kyonna ebiddako awo kibeera maama maama. Njagala abaana abawala muteekeyo nnyo amatu mutegeere lwaki society yaffe efa, lwaki ekyo ekitufuula ab'enkizo kiggwaawo, lwaki ebintu byonna bigenda bitudobonkanako, lwaki ebintu byonna bigenda bifa. Nabategeeza luli nti obwekusifu bw'omukyala buli mu kizikiza kye, era omukazi okusobola okukuuma omukisa gw'abaana b'ebbeere lye, abo abayonsa amabeere ge, ateekwa okukuuma amagulu ge, ateekwa okukuuma obwekusifu bw'ebisambi bye. Kyova olaba n'ebyawandiikibwa bikugamba tokkirizibwa, teri musajja akkirizibwa kulaba bisambi byo, teri musajja akkirizibwa kukwata mu kiseke kyo, teri musajja akkirizibwa kukwata mu kiwato kyo okuggyako oyo omwami wo Katonda wo gwe yakulondera. Ne bw'oba omaze okuzaala abaana obufumbo ne bukwonoonekako n'obuddukamu, nkwegayiridde okusobola okukuuma omukisa gw'abaana bo teweegadanga noono n'oli. Kale bwe buba bwafa olw'empisa embi, olw'embeera embi, olw'ebyo ebiteebeereka mu mulembe gwammwe, mu mulembe guno gwe tutambuliramu, bw'oba ozzeemu okulaba omuntu omutongoze abeera omu. Naye njagala okubabuulira omulembe guno gwe tulimu osobola okusanga omwana omuwala ng'ayina abaami bana, ate ng'abo abaami bana bonna agenda nabo mu buliri. Njagala naawe ofumiitirize, obwo buba bukyali buntu kika ki? Awo waba tewakyali buntu. Obukyala kye bayita obukyala aba amaze okubutta. You become a nuisance. Yes, in body you remain a female, a woman, but what we call the womanhood ebeera destroyed oluvannyuma lw'okubanga oyingira obuliri n'abasajja abasoba mu omu. Ekyo kittira ddala omukisa, era kyova olaba n'abasajja tuli kyogerako. Ebimu ku bitta emikisa gyaffe mu nsi abasajja kwegadanga noono n'oli, ng'ate beweegadanga nabo si bakazi bo. Omusajja asobola okufuna omukazi owookubiri mu nzikiriza ez'enjawulo kikkirizibwa, wabula ate nakyo kiriko amateeka gaakyo n'ebiragiro byakyo ebigobererwa. Ne mu nnono zaffe wano kati nga mu Buganda abasajja baawasanga, naye tebaawasanga mu busiru, tebaawasanga mu bubuyabuya nti oli n'asanga ono neyegadanga naye, n'asanga oli neyegadanga naye, n'asanga oli neyegadanga naye. Waabeerangawo ensonga n'emitendera mwayita. Wayagalanga okuwasa omukazi, watuukanga ewaabwe, wawanga omutango n'osasula omutwalo, newankubadde ki n'oyita mu mitendera, omukazi ono ne bamukuwa, n'afuuka owuwo mu butonde ne mu nnono ne mu bw'omwoyo. Ku ssaawa zino omusanga omuvubuka nga omwaka guggwako, nga yeebase kugamba ayingidde ekitanda n'abawala abasoba 10, nga naye bw'atuulamu awo yeewuunya. Njagala okubategeeza ago si maanyi, obwo bunafu. Ate si bunafu wabula bubuyabuya, ate obusiru bw'ekika ekyawaggulu. Kubanga buli mukyala gw'osisinkana mu nsi obaako ky'omutoolako, abaako kyakuwa. Buli mukazi gwe weegadanga naye mu nsi obaako ky'omuggyako, abaako kyakuwa. Ebiseera ebisinga kisobola okubanga kibi, kisobola okubanga kirungi, naye ebiseera ebisinga olw'okuba si wuwo wabeerawo ebitali bituufu by'otwala, kitegeeza ogw'otaanya omukisa gwo.
naye abasajja tuli batunuulira olundi. Mu kiseera kino programs zino nziwa bakazi, ate era ojja kusinkana ebintu eby'amakulu abakazi tebabiraba. Kyova olaba eyalumba ensi. Ate era kambabuulire, bw'oba oyagala okuwangula mu kintu kyonna abakazi bakugoberere. Ne bwe kuba kwesimbawo mu bino bannabyabufuzi, kasita abakazi balonda omuntu, ebiseera emikisa gibeera 9 ku 10 nti omuntu oyo ateekwa kuwangula kasita abakazi bamusimba mu mugongo. Abasajja tebatera na kukola bintu bimu. Kyova olaba kye mbagambye nti ne mu masinzizo ne mu bitabo ne mu bifo byonna ewasabirwa esingayo bakazi. Oba nnono buwangwa bakazi, oba madiini bakazi, oba nsonga ki bakazi. Ekyo si kya butanwa. Abakazi be batuddemu obuyinza obulera abaana, obukuza abaana, obulambika abaana. Era kino kankibabuulire ku nsi. Taata alaga omwana enjuba, maama naawe omwana amateeka agamutambuliza wansi w'enjuba. Ekyo nja kukigaziya. Taata alaga omwana enjuba, maama naawe omwana amateeka agamutambuliza wansi w'enjuba. Ebiragiro ebitutambuliza wansi w'enjuba n'ebituwangaaza n'ebitukolera ebintu byonna bye tukola tubijja kuba maama baffe, be batuwa amateeka kwe tutambulira. Era bw'oba oyagala gwe omuntu ampuliriza ali eyo, oba oli mulenzi oba oli muwala, bw'oba oyagala obuwanguzi mu nsi, semberera maama wo. Bw'obanga ogenda okukola ekintu onyumyangako ne maama wo. Lwaki? Maama yatuwa amateeka agatutambuliza wansi w'enjuba. Taata ffe bataata tukola mulimu ki? Tulaga mwana njuba. So ne bw'oba omwana amateeka gamutambuliza wansi w'enjuba naye nga teyategeera njuba, tatuukayo. Mwewuunye lwaki omukazi wanjawulo. Omukazi bw'obeera wali osula wekka osobola okulya emitwalo 3 ekyemisana. Bw'owesa omukazi akufumbira ekyemisana n'ekyeggulu n'ekyenkya n'ekyemisana, ne weewuunya bw'atetenkanyiza emitwalo 3. Ekitegeeza bo bankizo, bayina enkizo eyabaweebwa ffe etaaweebwa ku ffe basajja. Kyova olaba edda abasajja bwe baayigganga, abakazi be baamanyanga entetenkanya n'engabanya y'ebintu ebyo, be bamanyi bwe bakwata ebintu. Omusajja omulimu gwaffe mu nsi ogwatuweebwa, ffe twaweebwa kulengera. Era omusajja yalengera, ate n'omukazi atalina musajja ebintu bye bimutawaanya kubanga tewaba amulengerera. Ffe omulimu gwaffe kugamba tugenda eri obuyinza n'obutetenkanya okumanya butya bwe tutuukayo. Ebyo byaweebwa mukazi. Kanywe ne ku lwendo lw'amazzi, nsonga y'abakazi nnene ekutta akati. Kyova olaba okeera ku makya n'ogamba omukazi kino kye twagala okukola, ye n'akubuulira butya bwe mugenda okukikola. Kale mbayita abaana ab'obuwala, mwe abalenzi, bw'oba oyina mwannyoko obubaka buno bumuwe. Bw'oba oyina mukazi wo obubaka buno bumulage. Abaana abawala mulabe obubaka buno. Mbayita mutegeere amaanyi gammwe n'obusukkulumu, era mumanye nti ensi eno abaana bonna bamalaaya be mulaba bali ku makubo abatunda emibiri gyabwe, abaana bonna be mulaba abalenzi abaweddemu ensi, abanywa enjaga, abakola ebintu ebitali bituufu, bavudde mu ngalo z'abakazi. Okubulawo kw'abamaama n'okulaga abaana ekkubo ettuufu, kubanga ekkubo ettuufu liragibwa maama n'entambula mu bulamu. Gwe maama by'okola ng'oli ne muwala wo, kyova olaba tubakubiriza ne bw'okyankalana n'omwami wo, totta maka, tovvoola, tokola bintu bya kibuyabuya ng'abaana bo bakulaba, kubanga obwo bwe butambulo bwabwe. Kyova olaba tuba tuwasa. Era naawe omuvubuka atannawasa bw'oba owasa ng'osisinkanye omwana oyo omuwala gw'oyagala okuwasa, nkwegayiridde fuba okulaba ng'otegeera nnyina amuzaala. Nkwegayiridde fuba okulaba ng'otegeera nnyina amuzaala. Omwana omuwala asera na nnyina. Ekkerenda liva ku lubaya. Akuzizza, awumbiridde, kintu kikulu. Kiba kisa nnyo omwana omuwala okuwangalira mu bufumbo nga nnyina teyabuwangalira.
kiba kisa nnyo omwana omuwala okutegeera omusajja nga nnyina teyategeera kitaawe wa mwana oyo. Kiba kisa nnyo kya Katonda omwana omuwala okutambulira mu kkubo ettuufu nga nnyina teyalitambuliramu. Kiba kisa nnyo, naye ebiseera ebisinga abaana bayigira nnyo ku ffe. Kyova olaba naffe abalenzi tutunuulira nnyo bakitaffe. Kiba kya njawulo nnyo omwana omulenzi obutatambula nga ekyo kye yalaba ku kitaawe. Oyinza okuba tewagambanga mwana wo okukola kintu, naye bw'aba yakula akiraba ng'akikulabako ajja kukikola. Bw'okula ng'owa mukazi w'ekitiibwa, omwana omulenzi kkiriza oba gaana ng'akuze agenda kuwa abakazi ekitiibwa. Gwe kitaawe bw'oba nga ali owa abakazi ekitiibwa era ng'obayisa bulungi era ng'obalabirira bulungi, n'omwana omulenzi kyagenda okukola. Gwe maama bw'oba nga wali owa omwami w'ekitiibwa, muwala wo ali wa bbaawe ekitiibwa. Naye bino byonna bye mulaba ebizze mu nsi, temukayana na baana bakole ebyo. Mugende mutunulire bamaama baabwe, baakula batya, baayita batya mu bulamu bw'ensi, babadde batya. Ebiseera ebisinga kino kyekubisaamu bwekubisa katono ne kituuka ku mbeera eyo. Kale amaanyi g'omukazi gali mu busobozi bwe okukuuma obukyala bwe, okukuuma omukisa gw'abaana bo. Njagala okukutegeeza nti omukisa gw'abaana bo gutudde mu ggwe ne mu mubiri gwo. Obulungi bw'abaana bo mu nsi, obuwanguzi bw'abaana bo mu nsi butudde mu ggwe maama. Weeyisa otya? Oyogera otya? Okola biki? Obikola otya? Edda we twakuliranga jjajjaffe omukazi akukolera ekintu nga ssente zize, n'akugamba jjajjawo nno yakomyewo omusajja, genda omwebaze. Lwaki yakolanga ekintu? Yalinga akuuma kitiibwa kya mwami we mu maaso g'abaana be. Naye olwaleero osanga omuwala n'akugamba oyo omusajja mbwa, naye ng'akyogera nga n'abaana b'omusajja oyo be yamuzaalamu batudde awo ng'agamba oyo omusajja mbwa, kitammwe mbwa. Kakati njagala weebuuze, gwe omuntu ategeera alina obwongo ofumbirwa otya embwa? Embwa ejja etya n'ekulippira ne muzaala abaana 1, 2, 3. Tolaba nti embwa ewasa mbwa? Tolaba nti ente ewasa nte? Gwe wali osanzeeyo ejjiba erifumbirwa ŋŋaali? Ejjiba lifumbirwa jjiba. Akasanke ne bwe kaba kaagala nnyo tekalifumbirwa kamunye. Omuntu asikiriza ekyo kyafaanana. Kale ne bw'oba wafuna obutakkanya n'omuntu, kkiriza ebyo bye wayitamu obyesonyiwe, naye tovvoolanga musajja mu maaso g'abaana bo. Bw'eba mbwa kitegeeza zino mbwa nto zaazaalibwa embwa enkulu, kubanga taata bw'eba mbwa n'abaana be yakuzaalamu bubwa bupapi obuli awo. Kkiriza oba gaana abo abaana tebasobola kufuuka bantu, zigenda kuba mbwa. Olulimi lutonzi. Abakazi, abaana abawala, mutegere kye muli. Ffenna tutuuse wano we tutuuse ne bino bye tuli, bannyaffe, bamaama. Omukisa gwe ndiko olwaleero ne gwe ntuddeko n'essaala ze ntambulirako za maama wange. Nze zange sinnazitambulirako n'eza kitange sinnazitambulirako. Oba oli awo ate abaana bange be balizifuna. Naye nze ndi ku mukisa gwa maama. Byonna bye ntuuseeko ne byendi bingi, ebitundu 7 ku 100 maama. Mmanyi nze yakolebwa omukazi omunaku, mmanyi amaanyi g'omukazi. Nze yakolebwa omukazi atalina kyali mu nsi, mmanyi omukazi yeewaddeyo kikyasobola okukola mu nsi eno. Kyova olaba abakazi bwe bategeera ensi eteekwa kukyuka. Nabaano bagamba nti bw'osomesa omukazi oba osomesezza ensi, bw'osomesa omusajja oba osomesezza omusajja. Kye baali bagezaako okuggyayo nti maama bw'ategeera ayigiriza abaana babeera bambala. Tumukolereyo omuyambi. Eyakolebwa yateekebwamu ebirungo ebisinga ku oli eyatondebwa. Kyova olaba omukazi bw'omuwa emmere embisi agikwata n'agigattako omuwendo n'akuwa ekyemisana oba ekyeggulo. Omukazi bw'omuzimbira ekizimbe n'okissaawo akikwata n'akiteekamu obulamu n'akuwa amaka. Abasajja tetuwa bakazi maka, abakazi be batuwa amaka, ffe tubawa nnyumba nkalu.
bo ne bagiteekamu obulamu ne gafuuka amaka era ne lufuuka olujja olwogerwako. Kyova olaba era omukazi ne bw'omunyiiza akuwagge yeena, kubanga abakazi bo kye baaweebwa kyankizo kufa abasajja. Kyova olaba nti bo bali emotional ate ffe tuli logical. Omukazi oyinza omugamba oli musiru, ng'obuuzizza mubuuze oli musiru, ye n'akizimbya n'akitaggulula, kubanga obutonde bwabwe bwa nkizo nnyo ku bwaffe. Mbasaba mutegeere amaanyi. Bw'ozaalanga Katonda n'akuvaamu n'akuwa omwana mu nsi muno, n'ofuuka maama, oba ovudde mu kubeera omuwala oba omukazi obukazi, n'ogattibwako ekitiibwa ky'obwamaama. Ekitiibwa ky'obwamaama kya mwoyo, era lino ndibawanga eddogo lyammwe erisembayo. Buli mukazi omuzadde amaanyi ge gali mu maviivi ge, tegali mu bulungi bwo, tegali mu ndabika yo mu kabinako, tegali mu bbeere lyo. Amaanyi g'omukazi gali mu maviivi ge. Teri mukazi avunnamira Katonda we, Katonda n'atawulira kuwa baana be mukisa. Kyova olaba mbasaba ebintu bino mubitegeere. Eyalumba ensi yalumba bakazi, abakola ebizigo ebitta melanin ono atuveemu yabikolera bakazi. Mulimu n'abasajja ababuyabuya ab'eyerusa gye bali, n'ebisinze kulumba bakazi. Eyatta amaka yaleeta kye bayita mwenkanonkano, kubanga eri mu byalo women emancipation kyabalemu okuvvuunula nti kitegeeza bwenkanya, equity not equality. Bo baatwala mwenkanonkano, so nga mwannyinaze tasobola tajja kufuna busajja, nze sigenda kufuna bukazi, noono mwannyinaze tasobola kufuna busajja. Kitegeeza bwe tuba tulwanirira kwenkanankana, that will never happen. A woman was never created to do what men can do. A woman was created to do what men can't do. Omukazi teyatondebwa kukola musajja kyakola, omukazi yatondebwa okukola omusajja kyatasobola kukola. Wabula oteekwa okutula nsi ne weebuuza kiki ekyo omusajja kyatasobola kukola nze kyensobola okukola. Awo wewali ekinyusi n'amaanyi g'omusajja g'omukazi. Mbaagaliza ekiseera ekirungi. Katonda abakuume. Musubscribinge mu YouTube channel yaffe eno Simon Ssenkaayi Foundation. Mugobere programu enyo ManyaKyoli Extra. Tugenda ebuziba mu kutegeera ebintu bino. Katonda abakuume era abawe omukisa ku mirimu gyammwe ne ku bulamu bwammwe. Mwebale.